Okay, osibyo otya mukwano gwaffe yonna gy'osinzidde okubanga okkiriza tukutuuseeko obubaka buno olwaleero, okkiriza tubeere nga tukutuusaako bwino ono olwaleero, okkiriza tubeere nga tukutuusaako amawulire nasuubira nti gajja kubeera ga nkizo gy'oli senga ono okuba ate nga ogenze ofollowinga mpolampola. Nze Disani Kyeswa ndi n'omulangira Kalema Pan-Africanist munnabyafaayo njagala tubeere nga tumulungulamuko ku nsonga ezimu zendowoozamuko nti aba oliawo za muzinzi mu ggwanga wano. Nga sinakubanga nkwanjulira nsonga olunaku wayongera kubanga nsooka okulekera omulangira Kalema abeere nga akubuuzawo kati nnyo tubeere nga tusunsula ku nsonga zendowooza nti kunze zankutte omubabiro naye bukosi nsubira ne bangi bannayuganda zabakutedde omubabiro. Weewaawo mbalamusizaako bassebo ne bannyabo. Yes, abalungi abatulaba nange mbalamusizaako mwasibye mutya bassebo ne bannyabo nate kaswe muli bulungi nnyo nnyini ddala mu nsi eno ejjudde gatutwanirira eddembe ery'omwana w'omuddugavu. Okay, amulangira njagala tukone ku nsonga zijja kubeera bbiri olunaku olwaleero. Kusooke nalasooke tubeere nga tukona ku kibiina kya Muhoozi kyebagambye nti kyajja n'omuhoozi kubanga ye talina we yajjiddeyo bwenyi butereevu naye obukosi abadde bavuga MK project nga be badriver mu kino ekipya ekyatumiddwa Patriotic League of Uganda. Nga mwe bannabyafaayo abatunuulizi b'ensonga simanyi kino okirengerawa kyeyubudde first of all okuva mu MK project. MK project yina olugendo lwali lwetambuddeko tetumanyi oba etuuse ku success yaayo eri abaagibaga n'abadde bagivuga kakati ne batukuba Patriotic League of Uganda era naye abaagiwomyemu omutwe. Simanyi nga bannayuganda kino tukitunuulire nga kyetulazaawa. Ekisooka bw'otunya kale ekisinde ekyo okukosa kisinde MK ne bagamba mbu kizze lwa Muhoozi Kayine Lugaba nga initials ezo. Naye obanga okyekennenyeza nti abantu bonna abakiri mabega omanyi waliwo kye bagamba nti waliwo omuntu okuwaga omuntu nti gundi osobola ajuwadde omuliro ne bajja ne bayingira. Kakati bw'otunya MK project nga bwe yali nti abagiri bonna wo balabye n'obagamba nti ani tulina omwogezi eyakikulira tulina chairman waakyo tulina ki n'otya Honorable Mawanda Omawandaluza we yava side ze Igala eyo already ali mivuyo eja corruption. Yes, parliament eri mumubulizaako kati obudde buno n'otunyaga ni Gashumba akola ki aliko okugwa obufere gye buvuddeko. Yes, ali awo social media just critique bwatyo otunya ku Andu Muwenda kugamba bonna abakirimu Mike Mukula yakwatibwako givudeko yakwatibwa nako n'asibwa nako Mike Mukula ku ssente z'okuba nti babasereza z'eddagala eri abalwadde kugamba abantu nno buli kisa abakirimu wali balina kye babala ekyabwe baga nti wabalemye ne basala bayingire mu kino ekikokuba kinunula eggwanga Uganda naye kinanunula eggwanga Uganda kuba ze mu yafaayo balinga abali kati mukakwate. For example myaka gya 1998 twalina kiyita UPM Uganda Patriotic Movement ekyakitaye wa Muhoozi yewe kabuta Museveni biseera ebyo nga bazze okwesimbawo ne bagamba baba ku bakalulu akekinana ne bayingira ensiko nga bageba babbi neti babba of course kubanga bayina omuntu omu yekka kiyonga nabo baali ku no but sibe bali because ogamba tino gundi anzibye ngobadde namba na mukaago ba namba 5 mu gundi anzibye no yingira mu nsiko olwekyo namba 2 tageze mu nsiko oba namba 3 babadde ebintu webito UPM ne yingira ensiko but obo kyetuwidde bwekyo kinenge gikifaanagana muko nti nno bagamba bali balwanizi baddembe ekisooka erya munna Uganda. Yes. Okati uya kibafulumizi kiri kyali Uganda Patriotic Movement. Yes. Eno evude mu MK Muhoozi Kayine Lugaba. Patriotic Uganda Patriotic League of Uganda. Yes. Waliwo enkwatagana eri awo. UPM. Yes. Kiruzayo mu mirembe gya yes. Oshegera. Kiruzayo mu mirembe gya South Africa. South Africa twalina ebiseera bya apartheid nga atandika. Obyo kikabulu okuta abaddugawo okutandika mu South Africa. Mwalimu mwaka gya 1994 eyo twalina in fact before 1994 kuba 1994 twaba ANC etandikawo abasai bali thuru batandika basusu batandika. Yes. Then ba Mandela ne babira baloya nga bana batoni batani nabo ne bajja ne benyigira ku mugendo ogwo naye mu kutandika bali mu kuba nti balwaniye eddembe ly'omuddugavu nisi muddugavu yekka nga ANC ngetandikawo ekikulu kyali nti obusosode bwali bungi nnyo mu South Africa. Yes.
obusosoze bubeeraga bungi naye nga tugenda kukola tutya okwewala omusosoze ono omuzungu okuba nasosola nnyo abaddugavu naye teyasosola abaddugavu bokka mu biseera ebyo yerasosola bwe twayitanga abayindi kwaliko abacalads twalina ndi bali muguni ya Asia bwetyo then kuliko abazungu bennyini be bali tebesosola naye nga bino sima nti oli muyindi oli muddugavu sima oli musaidi abajapani bwe batyo abajapani abafilipino biki bwe batyo nonga batwaliwamu bwe batyo abasosola era emirimu negyo tibagifuna nga bo ne bagifuna abazungu akati kyebakola ne baga tutandise ne batandika ANC kale batandika ANC nga balina moto yaabwe nga ANC nti South Africa y'abantu bonna abaddugavu abakaladi abayindi abazungu bonna nti tewali n'omwakirizibwa kuba nga avuddemu singa obeera oli mu South Africa nga muli omunda obeera osogibeeramu akati bali mu kugiraawo ne bafuna obutakkaanya basi bonge basisu ne bagamba nti what kino kyetugendako kino kiyinza okuba tekijja kukola ne bagamba oba nga banyigiriza muddugavu tosobola kuvaayo gwe n'ogamba ali South Africa mu apartheid gye tuli mu kulwanyisa South Africa y'abantu bonna omwali abakaladi abajapani naye twaga South Africa nga y'abaddugavu beko tulabo benyini bakola ekibiina ekyabwe okuva mu ANC yes ANC bakola ekiwaye ekyabwe nimwe abagamba tulwanirira muddugavu nga kiwanyi kibalwanira kino kuba kirwanira pan-africanism balwanira omuddugavu then ne babanga byekutuddemu kadi Mandela kyova Mandela ebiseera ebisinga nyo bamugamba nti si pan-africanist si pan-african olw'ensonga yavaawo ozibu wavaawo tuluse emyaka gy'enkaaga wajiko yali mwana muto mujana nga just lawyer ne bajje ne bakalinga on kali batuuka baga tugenda kweyawula lwaki toyawula Mandela bagamba tulina okutwala South Africa ANC South Africa y'abantu bonna omuli abakale baddugavu ya ANC ne baawukana bwe baawukana struggle etandika okuba nga ebalemererwa abazungu beyongera batta abantu bayitirivu nnyo bawera ebibiina by'obufuzi byenena mu South Africa ne pressure group ziwera zonna then mu nkaaga mugumu in fact toba mu nkaaga mugumu awo South Africa yennyini bano batukogamba nti struggle etulema bali basibonge bali ekibiina kye bataddewo ekya patriotism bakola akabiina kagamba tulina okuteekawo ekibiina ekyabamukwata mundu tesobola kuteesa na muzungu nakkiriza mu mirembe tibagamba katufuneko site military wing egenda okwenganga bano abazungu baliwo kibiina byitanga poko military wing kino kyo kiva mu kiriwa era kyekyava mu ANC ekya patriotism ANC ekiraba naye egamba ketandikewo kibayita ki naye etandikewo military wing yaayo okitegeera era nayo nayaka military wing yaayo nga ANC nga bagiyita MK mukonto wasiziwe omusiziwe aitwa MK mubajiringa babayi ya project yawe gye bakola batyo era nga abagirimu balonanga omukulu waabwe abage okwata emmundu kwaliko Mandela ne kubako Jacob Zuma ne batandika nga bamukwata mundu era ne bayingira mu bukuyekera bwennyini bakwata emmundu ngokuba ne bakola ki balumba okuba nti bagenda kuba ki omuzungu era bateganga bomu mu bizimbi bya gavumenti kyo military wing gye bafuna eyabwe kati jjuzi wano mu just 2023 nga guggwako of course bawera ebibiina by'obufuzi bino babiwera ne ANC ne MK ekya South Africa ANC ne kivaawo bwe kivaawo mu 2023 Jacob Zuma Jacob Zuma bamugoba ku president n'alekulira ne bamukwani bamuswa n'omusiba kibiina kimugoba kye ANC yennyini ava yagamba atukiza kye bayita MK mu December 2023 MK yali wansi wa ANC yes eri mukoto wasiziwe agitukiza agamba ntukomenyawo ekibiina kino twakutuba tugenda mu kalwa gendo kwa kabeera mu South Africa military wing eyo bwagitukiza eri ideology yemu gye balina ulimbo okusooka kulwanirira ddembe lya muki ya mu South Africa omuddugavu katuulya time yemu MK negamba nayo neyubula eyi Uganda ngatira bulungi okitegeera so kati nti bali beyubudde bava mu ANC ne muva mu MK kati bano bone bagamba eno mu movement muvude mu MK kati MK yeyubudde egament ezze muki kusomesa patriotism na kutwala gwanga mma waliwo abayise geno MK
Sevia waabwe omununuzi w'eggwanga gwe balabawo mu kaseera kano simanyi bwe oba okiraba ng'agenda kununula ggwanga eri okuva eri ki. Okay, kakati otunya mu perception y'ebyafaayo General Muhoozi Kainerugaba balinga abagala okumuttisa. Lwaki ndeese kino nti nno bw'otundire nogamba nti nno bamuwaga kati obudde buno waliwo abamuwaga agiwadde omuliro agiwadde naddala abavubuka kubaga nti nno bakooye omukadde General Muhoozi Kainerugaba versus tova ku main. Naye alina bavubuka bo beyita nti bavubuka bayita bavubuka kubanga wulya Mike Mukula agamba tulese new blood tulese savior new blood kitegeeza nti nno musayi mupya muvubuka gw'amaanyi naye kyenga nti nno bayinza omumuttisa kiri kimu nti nno tutunuulira bw'oba otunudde ebyafaayo Muhoozi Kainerugaba n'otunuulira ne General Kaguta Museveni obageraageranya mu bayibuli otali mu bayibuli n'ogenda mu biseera bya actually ekitabo kya Samwiri ekyokubiri Samwiri bali boogera ku kabaka Dawudi. Kabaka Dawudi yali kabaka w'Abayisirayiri yali musajja w'amaanyi nnyo naye yagenda yazaala n'azaala abaana of course alina abakazi bayitirivu nnyo Katonda namwagala nnyo yamuwa omukisa yali omwana omuto yaziva mu ngeri ey'okuba Goliath ejjinja nga kaana kato kalunda bulunzi mbuzi nako omukisa kajja kuwa kabaka kaba n'Abayisirayiri. Dawudi akuze wasiza abakazi. Dawudi agenda Mukama amuwagala nnyo nnyini ddala abeera mu lubiri lwe amaze okuba nti baluzimba ekibuga kya Dawudi mu Yerusaalemi atambulako waggulu ku nnyumba ye aba atambula bw'ati alengera omukazi anaaba ng'ali bwereere kabaka ow'amaanyi ennyo alengera omukazi anaaba kabaka n'ashemererwa bw'ashemererwa n'atuma abasajja be yalina ame chief we babita Yowabu namagenda olaba omukazi oli mukazi ki anaabiraawo nga mulungi muzibu Yowabu agenda okutuukayo naga nti oyo mukazi wa musajja muyita Uriya musajja majeego naye si Muyisirayiri okitegeera mwabula Mukiiti. Abakiiti bali Bayisirayiri bali bantu Abayisirayiri basanga mu ttaka eryo lye bagendamu bakasangwawo naye bali babasonyi abamu nga bayingidde ne maje naga musajja wa Mukiiti bamuyita Uriya naye musajja waffe maje nti omukazi bamuyita Baseba agamba Baseba nti ye oluusi ab'oluzungu bamuyita Batheseba oyo muwala oyo mukazi naye nga mulungi kaalaala kabaka n'amwegomba era bwamwegomberawo ne bamuyita omukazi wamala okunaaba bawa ali maje bali ku lutalo kugika nti abagundi Abafirisuuti bali mu kulwana n'Abayudaaya mu biseera ebyo bali bagenze mu ntalo balwana omukazi asigadde waka kabaka asigadde waka kabaka alingiza mukazi wa Uriya w'omujasi we anaaba amutumiza bamuleese bamuleeta kabaka asiimye oshegedde nga tebeegatta bonna ng'omukazi afuna olubuto olwennyini kati wamugaa nti omukazi gw'ofunyisiza olubuto mukazi wa musirikale kabaka n'agamba tugenda kukola tutya agamba Yowabu kyokola dira Uriya oyo bw'oba komyewo wano adde ewuwe Uriya n'agana okudda ewaka ne bamugamba kale mutwale ku front line fuba nnyo okulaba nti afa era Yowabu olwagenda musajja tunamuteeka ku front line amasasi gayita amagi ne bamukuba n'afa kati omukazi we afuuka namwandu baga nti kwagala namwandu n'olukono waiko osimba kati kabaka atumye namwandu amuyoze amunazeeko amaziga tafuuka ate gundi we afuuka omu ku mazaana munnange oyo mukazi abeerawo kabaka amuwasa anyiiza Katonda anyiiga agamba nti omusajja gwonkoze bubi nnyo nakwesiga mu maaso g'abaana bange Abayisirayiri kyalinga kyokoze Dawudi yeetonda biki kabaka Katonda agamba nedda omwana oyo gw'ozadde agenda kufa era omukazi gwe yazaala omwana n'afa omwana bw'afa n'akabamu katono nnyo ne biggwa akati bwe biggwa kabaka abeera alina ki kabaka bali bagenzi bali mu kulwanagana kabaka alina abaana Dawudi yalina omwana omu bamuyitanga Tamali omulala Amunoni yeegomba muganda we okitegeera ebizibu bitandika okugira kabaka yennyini yali afuga Amunoni yeegomba muganda Tamali amuyita yerwaza mbwe ayagala muganda agamufumbira ekijjulo amugabule wagendayo amukwata bw'amukwata alina muganda we omulala bamuyita Abusalomu
Abusolomu yali mwana wa kabaka nga baga nti yali musajja kalala nga mulungi nnyo nga alina enviiri nti buli kabazi nena mwegomba ova gupaako kibigere nga alina enviiri zikoma eno buli omu amwegomba Abusolomu omusajja yali kati wategeera nti muganda we akutte muganda we ate omuwala Tamali bamukutte nakola olukwe natta Natani Amunoni muganda we taata wategeera nti onasse muganda we ono nadduka bwadduka nava nage bakitundu bakitanga Gerusi ne yekweka eyo taata namuganga alinga agawo muzaalukuka ebbanga liyita emyaka nga 3 mirambirira taliiwo taanaafuna amaze okungubagira mutabani we gwe basse oli Amunoni akutte muwala we badduse naga nti mundete mutabani wange mukomyewo omutima gumuluma ogw'ekizadde Abusolomu bamukomyawo e Yerusalemi bamukomyawo tamulaba emyaka 2 giyitawo tamulaba namulaba naye nga akomyewo amanyi nti mwali olamuga tata wampitirira ki okuva eri nga tewakundaba kati kyeyakola Abusolomu ono kuba yali ne mulwanyi jeno mu magye okitegeera taata wanti alinga first son owani owakabaka okitegedde mulwanyi awakaba taata takyamufaako n'agenda mu kkubo ewagenda olubiri olwa Dawudi n'ayimirira ngaawo kati nga buli kisa abagenda okulaba kabaka abayimiriza naga mugenda kulaba kabaka nti tajja balaba ali busy nnyo tajja balaba nzikamba ni ebizibu byammwe bambuulya ngaayo mali ebizibu mpola ng'ayita nene ebbali mpola bw'atyo generali yali anywa na munno yali anywa mukko oshekeera kakati Abusolomu munnange bw'abanga kyakola ekyo nafunako okubanga agamba afuuka muganzi mu Bayisirayiri abagenda okulaba kitaawe bakoma wano kitaawe ne bambuulya amawulire nti omwana golowooza nti waddanga ali mu kutambula afuna buganzi mu bantu okitegedde jjukira ali muvubuka abavubuka banne batandika omuwaga osobola gwosobola taata anyiiga ne bamalidde ebizibu bawulira asobola n'agamba mumanyi kati kigenda okukola ngenda kwesimbawo ngenda kukola obwakabaka bwange Abusolomu ngenda kukola obwakabaka bwange olaba connection ejiwe jaawo toba taata wali kati kabaka Dawudi kali just muteke mu kifaananyi kyani kya Museveni dira omwana Abusolomu muteke mu kifaananyi kya Jeno MK agamba nja kusobola entebe njagala kabaka tebafuga babiri tegeeza omu alina okufa era kabaka olwategeera nti omwana ayagala mumugira kabaka n'atyamuko naga omwana asooka n'agamba ngenze mu kitundu bakiyita Kebuloni n'agamba ne bwemunaawulira ekkondeere ng'anifuuwa mumanya nti nno Abusolomu ye kabaka wa Kebuloni nti kabaka aba ayingiddewo kitegeeza nti ono alina okufa kitaawe alina okuba nti afaafa yes n'agenda oyagenda yagenda n'abaana ba Isirayiri abasinga n'atumya n'eno abayi b'amagezi ku kitaawe ne bamwegattako ne begatta ku mutabani bavudde ku kitaawe begasse ku mutabani abayo magezi taata atiddemukko taata bw'atya aga nti omwana oyo akayagala kunjeekera ebyaddala adduka mu lubiri taata kabaka Dawudi adduka mu lubiri gite State House kati adduseeyo agwambadde agambe nti asijja kubeera wano kaneekengere mala okwewugula mukko aleka bakazi be 10 bakuume ennyumba n'olubiri balukuume bakazi be 10 balabirira ye atambula agenda kati bw'abeera eyo yagenda ebika bya Isirayiri byali 12 naye mu kugenda yagenda n'abaana ba Yuda kubaga nti nno mu Yuda buli nyirwe lyavaamu oyo Dawudi kati bino ebika bino by'abaana ba Isirayiri ne bigenda naani ne Abusolomu ye yagenda na kika kimu yagenda ekika kimu nabana abalala abali beyasangawo abakiiti abamooli be basanga mu kitundu ekyo kabaka byagenda nabo nadduka mu lubiri ng'atidde nti omwana agenda mulumba amukola ekikyamu nadduka n'ebika ebisigadde bali Kebuloni kati abawuli abagenda kukola olulumba balumbe olubiri bajjeko kabaka bamutte n'omutta Abusolomu abeere ng'awamba entebe okitegeera kati kabaka mwadduka atuma abasajja bagamba naye abalwanyi be bakulirwamu Yowaabu nagana naye kabaka balinawo tugenda kukola tutya lwaki omusajja nti tumulumba ntumukuba babeerangawo abo babeeranga bayinza n'okubikola nga tebakugambye yes kabaka agamba nti no kale naye bwe mugenda okukuba okulumba omwana wange mbegayiridde temumutta mbegayiridde temukola ki temumutta tebatta Abusolomu kabaka amwagala
betegeka neri nayo betegeka bategedde nti bali bajja kulumba nanu baga katulumbe tuge tunabasinkana tubakube information of course ebe ino kubanga eating na abantu bebamu abasavinga side zonna bali nyendogoyi zetanka zebisera bino bali nyendogoyi besibye ebisobya drone kati badduka bajja badduka batuka mu kiwonvu mu kibira because Abusomu yayinanga enviri nga mpanvu nnyo nga nomutwe gwe gwe musajja muwachi wago muwanvu nnyo ali ku ndogoyi agimuyita mu kibira bwati omutwe ne guwaliya mugundi enviri ziwaliya mu muti mu matabi endogoyi naye muyitako negenda kwa yali duka speed yina asigala mu matabi nga walidde bwati awagamidde ne gumukwata buti gumukwata bano bagenda okujja emisinde babagoba batwala entyaji bekubaawo side side kyokuba bano bayizi yayiri nenga bekuba side side nyagala tata n'omwana tata n'omwana omwana alalidde tali amujje bonna badduse emisinde muganda wange kyesagayo batambulanga n'omwenge gwabwe bonna yeye ab'omwana bana anti eddanga amazzi gali nga mwenge gubanywanga Abusolomu ngaali wali awagamidde mu matabi g'omiti abasajja abajja bagamba Yowabu komanda ow'amagye ga taata kabaka omwana wa kabaka gundi Abusolomu ayagala okutwala obwa kabaka awagamidde wadde gati musse tunalabeka tutyo waka tusse omutabani yagala etumutta gundi Yowabu agamba nti okay muje tugendeyo watu kaona amulaba nga ali mu muti wayagamidde munyambe nakwata obusaale namita Abusolomu bamutta bakomo babulya kabaka kabaka agamba omwana yetemuna bagate mutta kabaka arange okukaaba amaziga naga twagamba londa ekintu kimu kyoyina okukola either olondawo nti nno gwe osigala ku ntebe oba omwana afa temusa afuga bantu babiri oba omwana akutta kwa kyaddayagala ye kenyini omwana yakutte yasigalewo oshigera nene mamugamba basirikale nti ekitegeeza olaba okabidde omwana wo wadi agala ffe babatta omwana yasigalewo omwana wabeerewo kali kabaka n'abeera bw'ati agamba nti tugakwati juka era adduse ne mu lubiri takyalimu adduse agwambadde agenze eyo yamugamba nti kati ogenda okukola kiri kimu kyokka twekumeekume kati abakadde ba Isirayiri n'abaana ba Isirayiri abagenda n'oli Abusolomu babattamu of course bayitirivu nnyo battamu ne bagamba nti bannaye tukole tutya tuzze kabaka kuki kunnamulondo naye ng'okuba nti beekumaakubaawo bakomyewo kabaka Dawudi yennyini akomyewo ku nnamulondo mu kibuga Yerusaalemi kyeyadduseemu era bamukubira bamugamba bamutumira tewali masimu bamutumira ababaka nti tukkiriza bali bakuvuddemu Abayisirayiri bali bakuvuddemu kali ye n'aleemu abali bakuvuddemu tukkiriza jangu kola ki ffe abasajja bo komawo tufuge bakada asituka bamukomyewo mu mizira basala omugga Yorodaani baddayo paka mu Yerusaalemi kabaka olwo atuula muki munnamulondo ng'akomawo munnamulondo naye ng'omwana omwana ng'afudde naye ng'ekimusse abaamuwaga nga bavubuka banne nti osobola okufuuka kabaka ne kubamu ku bakkaada yes kuba tewali kiwaganga abo atejjukira n'abayi b'amagezi abamu abakitaawe bamuvaako kitaawe ne bajja eri omwana ne bamwegattako eno Kebrooni gye yali addukidde ne bamu magezi nti osobola tatawo munafu wano otegedde olowooza be bagezi kumbe bamuttisa omwana akati kigamba nti nno muwala alina oba olaba kati kigenda mu maaso n'okuba mu ttooki mu byafaayo biki ebyaliwo omwana we baba muwaga balina okwegendereza bamuyita empola tosaga mwana nti seviya kati olabakkiriza mu bakristaayo mu kristo banagamba batya olinga gamba nti no kati gwe kati weyise katonda mumuyise katonda azze kutaasa naye agenda tutaasa ki kati ekitegeeza nti abazze kutaasa ku kitaawe sisi mwenyi balimu eggwanga litaase ku kitaawe eggwanga litaase ku kitaawe kati awo wewali ki ekyeggamba ekintu balina okwegendereza ennyo anaabeera Abusolomu oba anaakibuuka kiba gyali wowe nnyini awo wetuli awo kati ekyeeza nti balina okuba nga bali amaaso ge bagakanule balabe Abusolomu yafa kabaka n'asigalawo Dawudi kati Jeno Muhoozi agenesi Jeno Yoweri Kaguta Museveni ani anawangula kitegedde akubire mukama mu ngalo ez'amaanyi tunagatiriza okwo omulundi omundi weebale gyo tugobera subscribe nga sharing nga likinga yengeri gy'ogattako yokayoka weebale nnyo